Effujjo lyakoleddwa ku muka Kyagulanyi Babi Bitungo lirimu ensonga nnyingi naye wane waffe kituzaayo era ku Obote. Obote effujjo lyakolanga ku bantu babamuvuganya n'okuteekawo embeera nti okumuvuganya obeera osaddaase abantu bo, obeera osaddaase famire yo, obeera osaddaase buli muntu wo. Museveni kyakola, Obote yakikola. Winnie Byanyima yatunyumiza otwali Makerere yakinyumizaawa n'agamba nti lumu abasajja b'Obote baasanga mama wa Museveni embaalo ne bamukuba n'ajja n'okumwamba ne bamusuula ku kkubo. Oyo najja n'abagamba abaayi waliwo omukazi oba mumanyi bamukubye ali awo talina tasobola nakweseetula kutambula esiteriko okundeka. Winnie Byanyima n'atugamba nti ne bagenda ne bamugjayo ne bamuleeta awaka ne bamulabirira ne bamujjanjaba n'atereera. Oluvannyuma ennyo Sale yayitawo, yali mu nsiko akadde n'ayitayo n'abagamba mwebale nnyo kulabirira maama wange. So eryo effujjo Obote yalikola mu ngeri y'emu n'Obote yali anyumya. Mbozi yanyumyanga ne Andrew Mwenda ng'ajja e Zambia. Yanyumya nti Museveni yalumba maama we Mwakokolo ne bamukolako effujjo ne bwaholo gye baali bamusimira ba Museveni abayeekerabe ne bagisimayo. Mu ttaka bwaholo ya mama wa Obote ne bagisimayo. So ebikolwa Museveni byakomezzaawo nti oli bwe yemulula n'agenda n'aleka mukazi we nti mukazi we omukolako ebikolwa ebiri inhuman ebiri degrading emenya amateeka g'ensi yonna. N'omuleetera agasajja ne gamutigiinya ne gamusitula ne galinyira privacy atalekemu password. Bye bituzaayo mu kinaana. Museveni byazaalimba abantu byalimba wano bakitaffe n'abalala nti byebyo byajja okulwa. Naye
kibuzo kiri kimu bw'aba abikola nga bw'abikola kitegeeza ki yatugamba wano nti kitwala kusomera okusoma kulaba banna abasooka baabiyitamu batya tubimprove nga tubikole bwetyo so kitegeeza so bino obudde bwe bugenda bukendedde bweyeze fetwenyweza bwenyweza tweteeketeeke tukozi olaba abaganda bagamba nti eddiba ly'engo lirera nga bakubuuza nti lyalera ani ogamba nti eddiba ly'engo lyalera nguli baaba mu Luganda nguli aba mugenzi kitegeeza eddiba liba terirera kati eddiba ly'engo bwe kabanga ebikola bino Museveni byakola nga eddiba ly'engo bwe libanga bwe lyalera Obote yafuuka nguli bwe lyalera Bamini ati kuba n'Amini ne Fujo teyakola ku famire y'Obote kubanga obwo kituufu abasajja bakwatamu Obote nga ali Nairobi ne bamukomyawo ne bamukwasa Amini ku nsalo y'Osia naye towulirako nti yamuyisa bwati ne bwati amaana amuleka n'agenda n'amaana asanga ebbanga bwe lyayitawo naye eba crime against humanity okudda ku famire y'omuntu n'ogirinyirira n'odda ku mukazi we n'omukola effujjo ne muyiika kugamba batenewe Bannayuganda buli kimu mukifolowinga twenyweze bwenyweza
manyi kusaawa esembayo embeera tebanyangu abamu balugulamu obulamu abamu tujja kulugulamu obulamu tufeeyo abanaasigalawo mulyogera gamba nti mutuufu Maria bone baba bagenda ense kankana nnyo bangi bifiirwamu so bino ebintu ebikola bino ebimenyi by'amateeka gamenyi w'amateeka tubivumirira naye si bye bisoose baabikola abaasooka mu era byo baabikola baagenda tebalabyo kale ndowooza owulidde obubaka bwa Malema Biriizi eri Museveni mutabani we Muhoozi olw'effujjo lye bakola ku bannayuganda bo nga balowooza ba kitalo bo nga balowooza bannantagambwako bo nga balowooza be bannyini nsi bo nga balowooza buli omu alina bavunnamira buvunnamizi tibangi abaasookawo nga mmwe abeeyitanga ab'ekitalo tetukyabalabako Uganda yasigalawo ne bannayuganda we bali nammwe very soon mugenda kwetawo Uganda esigalewo ne bannayuganda basigalawo naate nga mumugenzi nolwekyo mwesudiye empola kuba gye bigenda okuggwera okuwunzikira kati museeka ne mutikka ebirindya tubase we've killed 22 we've killed 100 200 1,000 2,000 my God your time will come to be killed by the same people you are killing now